mbakulisaayo nnyo amaziga gabadde mangi ebiwoobe mistrust and reality ye yasamalizinze Valentine yejjo. I understand abamu kati mulimu zi heartbreak bulijjo oli ku muntu bulijjo olowooza I have a guy banange my man my babe naye nga tebakuliiko kati jjo wakitegedde n'abamu ku mmwe babawadde ebimuli mukwano ne bakuleetera ebimuli era oli eyo oli musanyufu naye nga mbutuufu bakikoze just for just. So bannaffe ebimuli tebitegeeza love. Okwagala guba mutima. Mutereze emitima gyammwe. Just put your hearts in order. Love guba mutima gwa muntu biba bikolwa bye ng'omuntu. Omuntu akwagala nga ddala akwagala teetaaga kugulira bimuli ku Valentine ate n'amala n'akiitinga omwaka gwonna. Waliwo ababagulidde ebimuli naye nga benzi throughout there. Ekyo tekiyamba. So just tuterezo emitima. Kitegeera tutereze emitima gyaffe ebintu ebyo ebitono bye tukolera abantu omwaka okugwako bye biraga nti batwagala oba bye biri presenting a love. Love bwe buntu obwo obutono bwogenda okolera omuntu naye n'otalinda ki n'otalinda that day bw'oba okimanyi nti kisi nakudeetingako kyaggwa oba nakulya byaggwa sikyaga kwogera ku bantu like mpadde nnyo abantu amasannyalaze era buli omu ajja wano alooza mbujjuni ajja kunjogerako nze I don't have time sina budde ekyo mukimanyi mulaba engeri gye nnyirira. Look at me nnyirira nina ssente I have a name nze seegoba na bantu kasita nkulaba ng'oyagala kummanyira I kiss you goodbye. Nze relationship z'ennaku zino nzimanyi people are toxic. Nze sikyegoba n'abakazi awulira nti yagala kufumba jangu ofumbe ennyumba nina nnene awulira nti yagala kunobanoba mukwano sigwa asoose. Nze sikyali ku budde buluwooleza abantu buli omu muntu nkola bintu ala mu maaso ajja yajja agenda yagenda. Nze mukwano tubeereyo nolowooza nti you are doing me a favor okunjagala sooka weebuuze obadde ompaaki omaye mumanyiira abantu oyo Junior nali mwagala ng'ompaaki mukunjagala ako kyogere abamu tubabayamba na buyambi baagala I just helped you naye weetunulemu mu butuufu. Look at me nkutwalewa mufaanana ng'ebiku mwenna muli awo babayambye okubagala omuntu akuwanga opportunity ate teweefuula nti gwamuwadde omukisa. Mu relationship biba bintu byagaba opportunity no value y'omuntu gw'odeetinga. Abasajja bangi naye balimu ebika abakazi bangi naye balimu ebika. Okisegeera ekintu ekyo kati tuula wansi otegeere nti omuntu ono ampadde omukisa mwagale. It's an opportunity, it's an exam. The moment you play ebyekisirusiru byammwe and you think abasajja b'ennaku zino mbwalina obudde bw'okuddaawo mbwakulondole mukwanzi ffe tulina budde tetujja kunoonya ssente tuteekeko okulondoola omukazi gyali gwe bulwa amagezi your private parts olusafa. Omuwala yenna atalina magezi ebitundu bye ebyekyama bye bigenda obonaabona. Ekyo kyonkubuulirira wano just have some sense. Oli eyo omusajja yakuwa amaka akugulidde ennyumba akoledde business oli eyo yasamiridde mb'olinda bimuli kale genda osule mu bimuli. Kigasa kyo kuwa ebimuli ku Valentine nga tolina kyolya. Mu kifo gy'okunoonya abasajja babawa amapoloti biri mu bimuli. But my man didn't give me flowers. Kale ebimuli kebisasule Land Road gy'osula. Baana mmwe mukule by the way. Bawala mmwe mukule. Omusajja agulidde emmotoka ya bukadde 3 kiri awo mbu tebampadde bimuli. I want to drive flowers. Ebyo bintu by'abantu abali so cheap. Abaana bali mu kusaba byapa byataka people traveling bakutula passports bagula bimuli. But that is love. To you that's love. You are even there osibye face. Omusajja wange teyabaddewo ku Valentine. People looking for money. Gwe bagaye bimuli ogenda bitwala mu banka bakuwe loan. Is there a bank that you take flowers and they give you loan? Abafunye gye ebimuli kati bali aki bali mizigo bebasa. Bali makeup mungi nyonyonyonyo ebimuli kati bitwale mu banka bakuwe loan. Banange mukule learn to be mature ensi mugirabe mu ango gye mulina ogirabamu. Eyo love ye excitement mu gikomete kyakola. People posting good pictures but deep inside bali maziga. Uganda gyosanga abantu baposting ebifaananyi birungi nnyo ku Instagram. They are posting nice pics ku Facebook, ku TikTok, but actually they are living a bad life. Sisita wange andaba.
musima abasajja bye babakoledde simanyi lwaki abakazi obuntu obutono bwo bubamalamu. There are women yesterday ababadde ku mirimu nga bakola nga nebya Valentine bya ali ku mulimu akola kati nakigudde oli eyo posting ebimuli with those stupid flowers and you think that is love. Era for you are loved mu bumuli bw'obw'ettaano. Let us learn to appreciate men. Buli mukyala ali ngo omusajja yakuwa amaka. They gave you a house. Sajja yakuwa emmotoka. Abaana school fees. Abasajja bakasasula fees z'abaana. Men have just paid fees. Oli mu bimuli. You are waiting for flowers. Kale genda kale twale ebimuli ku ssomero osasule fees. Learn to appreciate ebintu ebikulu. Abantu mu relationship mutunya nnyo obuntu obutagasa. Nimuleka the bigger picture. Kale Junior ompe ebimuli obimpeere kikisirani. Obwenzi obubajjudde nze saagala bimuli. Njagala honest, njagala trust. Njagala bwesimbu. Njagala kumpuliriza. Nze ne bw'oleetaaga agamuligo ng'oli mwenzi saagala kumanya. Njagala otegere obukulu bwa laavu gy'olimu. That's what makes a difference. Ezengoye ze mwaguze siba looking so good sibanya owunye bulungi mukwano omale okibanyidde ddala musimu yo oyina messages ez'obwenzi kati naawe wapostinze mbu waposti abamu atidde no postinga abasajja oyina bangi WhatsApp ye yakuyambye nti eriko kali kasimu eron abamu baba postinze nga mwera bamweka omuntu yakupostinze n'agenda ku WhatsApp status. So me engage ndabamu love these days ye muntu ambeererawo ye muntu ampuliriza ye muntu a person you can rely on. That's love. Bwe buntu omuntu byakoledde. So saagala mukyala ali eyo bakubuzeebuze kyo musajja yakuzimbira ennyumba n'akuwa emmotoka n'akuwa business okyali mu level zinoonya ebimuli ebyo kati birekere bana abaana bakalaba love. Ezo love is excitement. Fa abantu batwagadde baneekamba buulire nze jjo nafunye ebirabo wano. I got gifts but ne bangulira engatto. People bought me many things but I know that they're doing it because they do love me for real. Katukubireka abantu abatukoledde ebintu this year. Tukubireka abasajja abasasudde school fees z'abaana. Let us clap for those men ababakoledde businesses. Mukubireka abasajja mu ngalo ababazimbidde amayumba. Kubirako omusajja mu ngalo gokubira ati hani mpaye emitwalo 5 n'agikuwa nga teyeesise. Tukubireka abasajja mu ngalo everyday abalekawo families they go on abamu bali Iraq abalala bali Saudi Arabia balabe nti obeera bulungi. Tubakubireko mu ngalo. Let us be proud of those men before you put them on pressure. So ebyo nabyo byabaddawo. That's my advice. Abantu muve mu love excitement. Muve mu love z'okutimba ebitali makulu. Sajja ngakwadde ku land title. Sajja kwadde ku kyapa ky'ettaka. Unaamugjawo oyo. Nze abaala bonna be mbadde nabo babaliko muzimu gwa bwavu. Because you can't date Junior. Really, abawala bendeeteze doza baliko omuzimu gw'obwavu. And no some abawala abasinga they are bewitched. Oli step maza wa kuloga. How do you live Junior really? No ganti nenda kufa ku Junior. Gwani abakuloga. No kera kwa jaloga ati ochaye Junior. Go ino omuzimu gw'obwavu. Omuntu gwala ddala ati ayina banaye. Nze munaye kankubuli nova ku sisita Junior. Oleka chokera mbatuti oncha gocha wenza. Like nze abawala bendeeteze bansasa. Tebaswala namunabonanga mu Junior namucha gocha wenze kwe. Like never next time I netima. Like you wake up no to am camera no na chawa Junior wancha irachi. Set as a steiner. Mobulire sikola. Waliwo onalia na yangamba yampandikira message mbu Junior mbutomalako mobuliri. I looked at that idiot. Nemgamba omayimwe bakazimwele imiterio. Temujja tukutula migongo. Mbu Junior yankubala awundi 5 ndiko AI ompita machine. Nze we maso bala awundi 2 zemba nsobola. Genda mu bajiro we bajire ekiti. Bakampenta bangi. Genda ewa kampenta omubazi. Omugaya njagala ombajira 5 ku mukaga. Stop that nonsense. Ovo kujja mini boxes affe. No ngamba Junior ngabwe sitawera we sitamala akera era mbundi mutono.
mbadde ndya chacho mpita nkoko mbone n'okugejja wansi nzikizito omwala atandika ebyo ebintu mbu Junior yongera ku size gye nine mmala. God was not a fool okumpa akasolo kenina katono bwe kati gwayagala ekinene genda bakubajjire by'oyagala. Naye simanyi those girls abatalina ssente toyina ssente oyagala sex ow'essaawa ennya tunaalya ki? And by the way abakyala balina ssente tebalwa mu buliri ye munaku ayagala omukole style nga nnya kabuzi kalogoyi kaliga ng'era ndi awo kimale kikutunuulira enkya. Honey, I need money for hair. Such girls nabata teri muntu ayagala sex wasaawa nyanga mukazi atalina ssente n'omugamba kati tumale saawa 3 mu buliri tuli eki. Banenze have dated the date ze kwakyala balina ssente but ekirungi kyaba abakyala they don't waste time. Mbulomasi abakazi abalina ssente tebagala nnyo bintu ebya romance. Naye kasita omukazi atandika ngwe bakuli oyo oba baagala ki but mundeke mbuhani nkomba ku mabeere ezo abakazi abanaku mbawo feelings zange zindi mu kunkomba matu. There is no story worth your life. There is story singa bulamu bwo. Kino nkibagamba I have ever lost a friend bamukuba amasasi lwakwogera ku bantu ba content providers naddala aba TikTok. Be very careful. Abantu abamu tebazanyirwako. Abantu abamu ebintu babiraba bulala. Mwegendereze nnyo amannya g'abantu ge muyisa mu kamwa. Ekyo kyo kibabuulira. Wano mu Uganda osobola ovuma abantu nga bw'oyagala. Naye olunaku lukyolu novuma atavumika. Ate abantu abanakola ekintu teboogera. Uzuluvuma omuntu n'akutereka. Abantu balina ettima. Abantu balina ettima. Likes muzinoonye naye mumpola. Nze nina abanvuma mbalinda badde Uganda. Ne Jeno Namugambi. Waliwo abanvuma awo. Nga balowooza nja baddamu likes ne shares mwazifuna. Naye mujja kudda. Empungu teri yabire. You will step on this land. Bw'ojja otegeera Junior yaani mu ggwanga. You wait. Waliwo abanvuma awo ebweru. Siba balina obutabo bwa Amerika obutabo bwe Canada tujja laba. Oba Amerika yeefuga Uganda. Tusabe bulamu. We shall sort each other. Ogwo gwammwe gwasaliddwa. Ogwammwe eyo weba fayiro yawedde. Tujja gasimbagana bulungi. Omanyi mumanyiira abantu. Mulaba abantu ne mulowooza people bambi babeeraawo but likes muzinoonye bulungi. Vuma omuntu enkya gw'onaasanga omutunule maaso oddemu bye wayogera. Nze Junior nange nvumye ku bantu naye nga neekweka mutooyi. Wano okuvuma abantu kyangu naye nga tonnamusanga physically. Bino ebintu bya likes binyuma nnyo. Ng'omuntu gw'oyogerako temunneegwako 1-on-1. Mama ojja kwagala ettaka likumire. You will want this buuza ffe tubibaddemu. Aliwo awo omusajja gwe twavuma baaba mwe mulowooza lwaki Junior neetonda nnyo okwogera ku bantu kirungi but by'oyogedde onaabiyimirirako. There is freedom of speech but there is no freedom after speech. Eddembe ly'okwogera mu Uganda weeriri naye eddembe ng'omaze okubyogera ddyo sirimanyi. Eyo freedom after speech nkulu nnyo girowoozeeko. Nze nina abantu be neesonyiwa. Ng'oyo ne bwe musanga mu story kimuyitako kati nalabako nakiraba. Nze nina abantu abantuukidde nga Junior yandeka ne muvaako. Nina abantu be neetondedde. Olwo freedom after speech teriiwo. So abavuma abantu I wish you luck. Naye tebiggwa bulungi ebiseera ebimu. Tebitera kuggwa bulungi. Madubala ali mukomera. Madubala naye yatandika nga asaaga.
Mbu freedom of speech era Madubala ne mukyaza wano ne mugamba nze nabulirira Madubala bannange ne mugamba Madubala byoyogera onaabiyimirira ali mu komera leero ensi etambula Kibedi Cox mukwano gwange Kibedi yali alowooza ayina abanene naye muganda wange kankubulire bw'oba oyogera ku bantu waliwo bano abajubisa sabula baby ekyo kivume nze social media tekyasobola kunkozesa nsobi bukomenti obwo bujubisa buba bungi teri kye bakugamba kasita obukolanga video n'olaba comment sizino wammanga sabula baby sabula Saalongo teri kye bakugamba sibamuuko ankubuulire waneebweru oba tonnatya naye wootegerera ti bintu biri serious ng'otuuse ku police then that's when reality starts coming into ya Rabbi wana abantu bakulya mpola olabina ebintu byetwogera ku social media biri recorded ogenda otuuka mu fayiro yo nga bewakavuma tokyabajjukira nenga ne date kweri 26 November mwaka ogwedde wavuma gundi nogaba nanga tono nali manyi bya ne ba 27 March novu leka mwana nze sidda misango nze sibeera ku prison nze nekomera twayawukana nze newe bakwata mukwano gwange ndwawo genda ku police gokubirani agende ku police gwe nze police nekwira ati Junior tukwetaaga nsokana kudduka mu kyalo police ine bye biboze mbujango tuyambeko mu kunoonyereza nga bwe nabayambadde Chicken mchimanyi nti bloka alimba abantu akulaba gwe kati nga sijagereza ku pastor wange mwekitiibwa ajja kulaba nganze amalo okulaba nganze nga atandika okutunda nga tomanyi na kumanya nti yakutunze nga akuwayiriza n'okuwayiriza nti oyo nsobola omukufunira ngamba eri enkola y'abakyali baffe bana aba community bebalwa abasiyazi Chicken ayinza okutunda gwe nga tomanyi oba okitegeera kati Chicken we byatuuse essaawa zino aliko abantu nga 8 be yalya sente zaabwe ng'abasuubiza nti agenda kubafunira abasajja bannaabwe tanabasasula ekyokubiri oyo eyamuwa sente n'amulimbalimba bagenda kati wulira kano we batuuka e Dubai omukulu n'agamba Sheira nti gwe nkwagadde naye ne Chicken nkoze eki mwagadde ekibategeeza nti Chicken yali wakufuuka mujja wa Sheira Chicken n'agamba tekisoboka otegege ne beegumya ndiko bino byenjogera siwaayiriza era Junior si bigambo byange siwaayiriza Chicken n'abuuza nze mbere mujja wa Sheira nga sibikola ne bagamba Chicken jangu video ko byogera nena wendi Chicken n'agamba nti nze byo sibikola ne bamugamba nga wasobola okweteekayo olwala n'agamba oli yali content we busungu obwo eyo trip bali bakugimalako mwezi mulamba mumbulira amaziba bamazeeko nakumeka ne bakoma weka ate ne bakomawo mu bulungi tuwenjogerera Junior oba ogamba nimba imanyo olina obusobozi Junior obusobola okugulira Chicken ekyemisana muyite ku Serena tulabo basobola okujja n'emmotoka Chicken gyalina essaawa zino ati okugivuga kati tuzze ku muliro omuliro gwali ewa Sheira Price oluvannyuma lw'okwekyanga n'okukola byakola ne yeerabira nti abasajja bali kwekyangirako bamafia bali tokkiriza n'olya ebyabwe ate nomala ne weefuula okitegeera w'obanga toyagala kukola kye bakugamba kiganirewo ku ntandikwa abo bayinza okubaamu n'ekisa ne bagamba awe tumute naye omaze okukkiriziganya nabo ate kino ekintu kigenda eri abo bonna abalowooza nti osobola okulya sente z'abasajja n'okola ki n'osikawo ezo sente nga badde olaba tojja kusobola kukola bye bakugamba tozikwatangako kuba ojja zisasula ate ogwo omuliro si gwe gusembyeyo Sheira azeeyo sente z'abasajja kyenjogera kwa kimanyi waba tazizaayo sente z'abasajja asuubire ebisingako n'omuliro bali abasajja bakambwe be bakambwe n'ekirala Chicken genda mu personal life ye naye gwe kyoba omanya nti Dubai bali kubaagala kathirisamu